omwami ono yabuuza Nisha nti taata gyali lwaki yasookera kunza okubuuza yali aneetaaga manja yakwetaaga oba kubanja lwaki teyakomawo enkeera oba alina kyayagala okugamba okitegedde ko omwana n'agamba nti wali wagenze mulumbe kituufu wali wagenze mulumbe n'amukwata ku mukono bwe batyo ne bafuluma beyongeramu ebyo byonna abimubuuza bakyagenda ne bayingira wasomye otya wasomye wasomye bulungi wasomye otya wow niwe bali kusoma kana wi bali kusoma ogamba nakujja ombembeza ice cream ya kujabira ice cream ogino osanyukemu okitegera wano omukyala wo yalagira Nisha wetegereze bulungi awantu wano yalagira Nisha agende ebweru azanye banga gene mirimu bagamba ki kanyira si kabi nfudde Katonda wange bakole ki okumulagira amulagira lindako omwami ayingidde amugobawo mu nnyumba omwana wange mu nnyumba kati awutudda ku kamera y'omunju etandise okubakwata nga bayingidde omukyala bwe yalaba ngaomwami ayingidde n'alagira Nisha agenda ebweru muzanye n'emikwano gyo mu nnyumba n'asigalamu kamera era zaaliwo amazzi bakwatidde ddala mu nju nkiraba nyumba ne basigalawo n'omwana era buli kimu ekyaddakaawo mu nyumba sijja kukyogera wabula bwera ninapo safari yonanakoko ngati nzaziwo zibimusana Hello? Yes, sir. Tugenda kuba tusimbula luzolo lwo. Yes, sir. Mbadde nkyalinaku meeting wenkeddeko. Tujja kuba tusimbula lwo. Simu nga njikubatebeera kulwazi mulimba nawe simu nenjikuba nojiko whatsapp tukyali kiki nakugamba wasija faza nemperezayo kagundi ka voice gundi nemanya nti ngumira kawe sizimala gajja gusinza kumala gajja wano kitengere sinza kumala gajja wano nalimba naye zimenya kuma naye Mukama Katonda kitange omukazi banaye taliiwo asaana kati oyo nange mulage nti naye nsobola okukuba kintu kyakola si kituufu ekyo ate lwaki si kituufu gwe tunula olabe si kituufu ekyo bibyo wetegereze bulungi banna n'ebyayogerwa byonna omukazi omutemu oyo aba mutemu
n'omusajja waako batemu bambi batemu abo tekiyinzika ekyo kikyamu olunaku olulala ng'olwo tulutadde ku bbali tulaba mukyala woono okiraba yali ku ssimu ng'alina gwayogera naye alabika oba yali mukwano gwe oba yali muganda we awo tetwamanya ng'amuwanira omusajja omupya gwe yafunye. Bwana bulungi nafunayo omulenzi nze nga tuli out mama tuteko out mwana gwe oli yagenda taliiwo kati tuli mukweyagalako naawe obimanyi anaye mwana mulenzi oli nkubuulira ate oba bannange wakabi bwe nafuna bannange annyumira twasigaza oli bya taata w'abaana taata w'abaana gyebale n'abeeraawo n'abeera nga taata w'abaana naye bannaye mwala gwe liriza ebigambo ebyo yafunye omusajja omulala ate akyali mu maka gange we yafunidde omusajja omulala era nga n'okumuwaana ku ssimu yagikubira mu maka go ne mu ntebe zo nga mweyagalira mwawaanira omusajja omulala ku ssimu nti yafunye omusajja omulala mu maka gange ekyokuwaana omusajja omulala nno kyo kyali kakati ate ekikwewuunyisa ye yalinga nnumiriza nnyo nga nze bwendi omwenzi naye ate ye mukwasi w'ensawo yakwatira abenzi mulengere nengera nawe nawe totudde ate kuki okitegeera nze kiri nakyo kunnyonnyodde gye tukolera abavubuka bwe balina okufuna ekyokuwaana omusajja omulala kyo kyali awo naye ate ebigambo bye yakkonja bye bisinga okumalako pulaani